Ebirowoozo by'oli mu pulogulaamu eno si bya mukubiriza waayo yadde abaddukanya TV eno wabula byamutuuse kinnoomu era ebivunaanyizibwako nga ye 100 ku 100. We bali kulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Oli mukulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Tubasaba mubeere bagumu, mwekkiririzeemu. Kituluma mugenda kusiga ensigo etagenda kuvaawo. Bwe mutwala omuwala ono Desire mu Parliament, kitegeeza chairman LC5 bagenda kuweereza n'emwezi ekisanja ekiddako. Tubadde tusaba leka Desire Muhooza addeyo tamenye etteeka naye tuyambe omuzzeeyo mu kusaba okw'ekitalo ennyo. Olwali wabanga mwana wa Jeno Salim Saleh owa First Family yazze okukiikirira ab'ekiboga. Ekibuuzo kijja kati ate bo abatali ba State House abaana b'ekiboga bo bakole batya? Naye mbasaba temuwa Desire kalulu tukawe omwana abaana abaffe. Right. Omulabi waffe omulungi wa Saviour TV atukwebaza olw'okuba nti okyatwekumiddeko mu kaseera kano tuzze okuba nga tubaako ekiteetezo kye tukutuusaako nga twolekera vaawo mpito wa 2026 waliwo ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa mu byobufuzi by'ekiboga byakwatibwa bitya byatambula bitya era nga tukyanoonya ebimu ku by'okuddamu kw'ebyo ebibuuzo ebiyitirivu ebibuuzibwa. Mu kaseera kano ndi n'omu ku batunuulizi b'ensonga naddala mu byobufuzi muna NRM era nga mugundivu mu kiboga. Alina ebigambo ebyenjawulo byagala okututuusaako n'okutulambika ku biki ebyo ebibuuzibwa ebingi na lwaki bibuuzibwa bwe bityo oba oliawo n'okutuwa ekyokuddamu ekyo ekyensalira ekisinga okuba ekituufu. Mu kaseera kano ngenda kukusaba obuuze ku batulaba era obeeyanjulire mu butongole. Abatulaba mamanya nze Ssenjobe Junior ow'ekiboga, ndi mutuuze w'ekiboga ate nga ndi mutunuulizi wa ensonga z'ebyobufuzi, ndi muwagizi wa NRM mobilizer wa President Museveni ne party yonna okutwaliza awamu. Ndi munnakiboga ate atabuusabuusibwa. Esebo tweyanziza nnyo mukulu Ssenjobe Junior. Esebo Tusanyuse nnyo okulaba. Nange bwentyo Esebo. Mu kaseera kano otugambye nti oli muna NRM ateekweka. Esebo Muna NRM waliwo ensonga nnyingi nnyo ezituusewo mu kiboga era nga tusuubira nti zirina engeri either gye zikosaamu ekibiina oba gye ziyinza okutumbulamu ekibiina. Katandika tusimbwire ku akalulu akaliwo akamyufu mu Kibuga district. Akalulu ka primary golowooza katambula katya era kikyoyinza okukwogerako? Abatuuliza ku Saviour TV ne bannakiboga mwenna n'ababuuzizza dda banna NRM n'abatali banna NRM ffenna tusaba tuli bannakiboga. Ebyobufuzi naddala mu kibiina kya NRM okutwalira awamu byandibadde tebitambula bubi okuggyako nti nga bw'olaba abakulembeze, omukulembeze kikulu nnyo. Olwobeera omukulembeze oteekeddwa okumanya nti omuntu gwe nkulembera biki bye yeetaaga okuwulira, biki bye yeetaaga okumanya ate biki bye yeetaaga okutambulirako. Kati bw'otunuulira ebyobufuzi by'ekiboga naddala mu kamyufu akaakayita kali tekatambudde bubi lwakuba nti wakati awo nga tukatandiikiriza twafuna ekizibu. Ekizibu kye twafuna kwe kubaako omuntu omu eyajja n'atugwamu wakati payipu nga akalulu katandika. Twayiraliikirira lwa nsonga nti bw'olaba ng'omuntu akuguddemu nga tumumanyi oteekeddwa okwagala okumanya y'ani onaze. Eyajja n'agwa mu kalulu nga bw'ogambye yali munnakiboga teyali munnakiboga? Mbadde saagala kumukakaatikako kigambo nti munnakiboga. Mba mukakaatiseeko ekigambo lwa nsonga nti ekikufuula munnakitundu ekyo oteekeddwa okuba n'ebintu nga bina ku byo. Obanga mwe bakuzaala nga taatawo oba bazadde mwe bakuzaala obanga wasenga mu kitundu ekyo n'oteekamu amakaago n'oteekamu oba n'ofumbirwamu kikufuula munnakitundu ekyo. Oteekeddwa okuba nga oba oli awo ne bw'ogamba nti oguze mbuguzi nnyumba it is okay nga mwoli osobola okuba nga olina by'okoleramu. Tuweza olinamu ka bizinensi ko, tuweza olinamu essomero lyo, tuweza olinamu ekikulaga nti oli waamu. Kati ono yatugwamu obugwe
yali talina byonna kubanga yatuyamba n'atugamba twafayo nnyo okwagala okumumanya n'atugamba nti amannya gange Zeddiza ya Muhooza era taata wange ye General Salim Sale nekitweraliikiriza nga mwe bannakiboga abaamuno netubuuza ebibuuzo nebitali kaakati General Salim Sale ayina ekibanja we yakiguza ekiboga aleese muwala we agira akikuuma alabye nti okuuma ekibanja kya kitaawe ekiboga tikijja mumalira leka ayongerezeeko okulembera ab'ekiboga nga bwakuuma ekibanja kya kitaawe byonna okubinoonyeza nga tewaliiwo kyayinawo netuguma netwongera okwagala okumumanya kyetwasembayo okumanya ku ye nga ye ayina kyayagala ayagala mutima gw'okulaba nga akulembera bannakiboga oba baagala oba tebaagala era ng'ebigendererwa bye kulaba nga omwana w'ekiboga nga ye tafuna mulimo nga ye tafuna bukulembeze obwo nga takiikirira abantu tafuna opportunity eyo kulembera abantu be ye nga yateekeddwa okulembera bannakiboga twafuna bingi nnyo omwana w'omunene ekimwolekankudde eri kubanga jeno tumumanyidde Kapeeka jeno tumumanyidde Eggulu jeno tumumanyidde Eggaluga oba oli awo ne Lwakitula gye gyazaalibwa gyaviira ddala kyali kituwa bubi maanyi kulaba nga tuyina abakulembeze mu NRM abalinga General Salim Sale kubanga ye muzeeyi gwe tuwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda muganda wa pulezidenti waffe gwe tuwagira ebbanga lyonna kyatweraliikirizaamu nti pulogulaamu ki eri wano ne twagala ennyo gye naaveeyo atunnyonnyolekokko atugambe nti nze nsindise muwala wange olw'ensonga ABCD naye gye teyakikola ekyo kati okutwaliza wamu akalulu tekatambula kakati akalulu tekatambula bulungi lwa nsonga nti abaana ab'ekiboga abaali beesimbyewo baali 5 ono eyajja obuzzi n'aba wa 6 muwala wa General Salim Sale bw'abeera owa 6 nga bw'omanyi nti toyinza kompiitinga na mwana wa General Salim Sale n'omalako kubanga bayina ensimbi bayina amagye bayina SFC bayina buli kimu era wakati awo mu kalulu byatandika okweyoleka nga omuwala Muhooza atandise okukwata ofiisi za security z'ebyokwerinda by'ekiboga ba RDC kubanga assistant RDC gweyita Mutagobwa yali campaigning manager we mu district yonna campaigning manager wa Desire Muhooza ava mu office ya RDC RDC yennyini Dungu Dumba yali omuwi w'amagezi ku lukiiko lwa Desire Muhooza security diso yali omu ku abo abanoonyezanga Desire akalulu kakati bw'omala okukwata security organ n'ogiteeka mu nkwawa zo kitegeeza oba oyina amaanyi agawangula akaki akalulu bw'otunuulira yatandika okugyamu emitwe eminene naddira bagiso bonna bagiso okumanya erinnya General Sale lyayamba nnyo omwana ono kubanga buli omu amutya yatandika okubakwata omu n'abatwalako e Kampala ewaja Tinnamyalo ne babasuubiza ensi n'eggulu n'abakwata n'abatwalako ewajjeno n'abasuubiza ensi n'eggulu kakati baddira bagiso bonna ab'omu district y'ekiboga ne babateeka mu nkwawa bagiso b'amagombolola ne bachairpersons ba LC3 bonna ne bateeka mu nkwawa kyatweraliikiriza tubuuza ebibuuzo eggwanga liragawa pati ya NRM eragawa ekibuuzo esigala ku ntikko oba esigala ekkabusi wansi ekyo ekibuuzo tukibuuza mwe bana NRM kakati ebe ekkabusi wansi lwa nsonga emitima gy'abannakiboga myeraliikirivu okulaba nga Jeno asindise muwala w'ekiboga ajje yeesimbewo kubanga bw'obanga oli muwala wange nga ndi mu first family ogenda okukiikirira abantu b'ekiboga wateekeddwa okubeerawo meeting yawo ne tugenda osinga nga family nganze Jeno nteeka okukwenda osinga nganze taata ali mu byobukulembeze bya Uganda ebyokuntikko nteeka okukwenda osinga kubanga muwala wange ateekeddwa okugenderako security yensonga lwaki Desire Muhooza bw'ajja ekiboga yajja n'abamagye naye ne bamugamba nti naye ab'ekiboga bw'oyagala okugyamu akalulu tojja bakiikirira bayinza obutakuwa akalulu nga SFC ekutambulirako
era wayita ennaku ntono ne bagenda n'atandika kutamena baaleeya nga baziina mu biwato. Kakati intimidation yeeyo bwegituteekako ng'ate akalulu ka pati twebuuza ebibuuzo ife otuleseewa. Tusigale tulina ebibuuzo abaana abaffe bo bagenda kukola ki? Basime toyireeti. Owajjeno bwaba yalina okukiikirira ab'ekiboga kati katuwanyise ab'ekiboga bagenda bakiikirire ab'eggulu oba beekapeka jjeno gyakoledde ebintu oba lwaki gye bazaala jjeno kati ye owajjeno ajja akiikirira ab'ekiboga. Naye ogenda okukitangaza nga tekisoboka kubanga tuyina districts ez'enjawulo ezaateekebwa gavumenti ya President Museveni. District y'ekiboga ne yeetongola ne basalawo basalimu constituencies. Ekigendera kyali kimu kulaba ng'obuweereza manifesto ya president etuukirira ng'omuntu wa wansi atuukibwako obuweereza. Yensonga lwaki tugamba ab'ekiboga banditulese. Bannange tetukyali bannakawunde. Challenge eriwo ab'e Kampala bagala okulowooza nti kiboga eriyo bannakawunde bokka. Nedda tutegeera tusomesezza abaana. Nze tewali kimu muganda wange. Bazadde baffe batusomesezza ku ssente za mmwanyi, ku ssente za mwenge, mwenge bigere. Mu kufuba okwo kwonna ne baweerera abaana baabwe. Lwaki abaana nga batuuse ku ddaala eryo erisobola okukiikirira abantu baabwe lwaki babatuulako? Tusigala tugamba nti pate yaffe mugyonoonye kubanga pulezidenti ye tetuli baakumuvaako tugenda muwagira n'ekisanja kye tugenda munoonyeza akalulu. Naye tugamba okutambulira mu kalulu akalungi muwala we amutwala amusseeyo. Kati wensooka okubuulizaawo ogambye nti Desire Muhooza akalulu yakadibaga waliwo okutiisatiisa n'ebirala ebiringa bwe akalulu katambula katya okuva ku yawangula mpaka ku yasemba efuna obululu obutono? Desire Muhooza yali akutte ekifo kyakuna ne bamulangirira. Obululu kafu nti yali akutte kyakuna. Kubanga akalulu nakalimu okuva ku day 1 paka olwaleero. Niyonshaba Jacqueline yali awangudde akalulu ne bamuwa ekyokubiri. Niyonshaba Jacqueline. Loda Nakintu yali akutte kyakubiri. Ne bamuwa ekyokusatu. Nakitende Saala yali akutte ekyokusatu. Ne bamuwa ekyokuna. Awo yalina okuba mu kyokuna yali alina okubeera Desire Muhooza. Kakati tugamba bwe tutunuulira bwe tutambula mu pati ya NRM olwaleero ekiboga batuzza wansi. Bigenda kufuna amaanyi advantage okusobola okwegiriisa ng'ekigotte entula lwa nsonga nti abantu abasindika Desire Muhooza ekiboga balina kye bataabala. Tebaabala kino nti bwe nsindika Desire Muhooza ekiboga abantu ne babala okumugaana. Kaakati bano abamugaanyi bo ngenda kukola ntya kubanga nze nyina amaanyi agabba akalulu, nyina amaanyi agamulangirira, nyina amaanyi aga intimidate people, nyina amaanyi akozesa security y'ekiboga n'ensobola okufunya muwala wange akaki akalulu. Naye ekibuuzo bano abatamuwagidde tobeetaaga mu kalulu akasembayo wali eri. Otega pointi yange? Mubufuuze tugamba pati ya NRM ekiboga ebadde etambula bulungi. President Museveni yafuna 49% mu last elections. Tugamba strategy zonna zitukoze olwaleero President Museveni abadde alina okulaba ku bitundu 75 ku 100. 75 ku 100 nga kwe tulina okutandikira okulinnya waggulu. Kavunga ebinnya bulinnya waggulu. Naye kati wekabu ya President Museveni ekabusi wansi lwa nsonga tuli mu kwegayirira abantu bannange mugume. Desire Muhooza kale wadde tetumumanyi wadde basindika musindike naye tukkirize abantu bamugaanyi. Kati wembuulizaawo ekibuuzo. Twawulira nti akalulu nga kamaze okuggwa akamyufu ka NRM waliwo petition ezaatwalibwa. Petition ezo zaali zigenderera ki? Zaali zitwalibwa kwani era ziri mu stage ki essaawa zino? Kakati nze kama kwogera naawe Ssenjobe Junior saawagirako muntu mulala yenna mu kalulu ako.
akawedde akamyufu nawagira Loda Nakintu bwe mpagira Loda Nakintu okusinziira ku kalulunga bwe nakalaba from day one okutuuka we kagwera Loda Nakintu yawangula kalulu yali wakubiri Niyonsaba Jacqueline bwe banyagululako obuwanguzi bwe yafuna obululu 9 plus bamunyagululako obuwanguzi bwe yali atuwangudde mu kalulu bwe kituuka ekiseera nga ndaba amazima nga geereka gokka nga n'omutaaga alaba SFC yali mu kalulu k'ekiboga UPDF yali mu kalulu k'ekiboga office ya DISO yali mu kalulu k'ekiboga office ya DPC office ya RDC nga bonna banoonyeza Desire Muhooza akalulu nga bonna baagala Desire Muhooza awangula akalulu kakati Niyonsaba Jacqueline gwe banyagulako obuwanguzi bwe bwagamba nti bannange banzibye ne mugamba bakubye ekituufu nange nakirabye ne mubuuza ogenda kukola otya n'agamba president yataddewo akakiiko ak'okwekubiramu endulu tribunal ngenda kutwala petition ne mugamba bw'oba ogenda nyina okuwerekerako kubanga nange ndi mujulizi namba emu bakubba akalulu bakunyagulako obuwanguzi bwo ne muwerekerako Niyonsaba Jacqueline n'ateekayo petition eyo tubadde tugirinda batuwe results kati singa kijja nti petition it turns out to be negative on your side petition yafulumye ruling yafulumye eri out bagambye nti kituufu Desire Muhooza yawangula akalulu balangiridde nga aba tribunal tetwagenda mu tribunal nga tusuubira nti bagenda kulangirira Niyonsaba Jacqueline oli mwana wa Jeno tokyerabira Desire Muhooza mwana wa Jeno Salim Sale kitegeeza omwana w'omulimi w'ekiboga akompitinge n'omwana wa Jeno bibalancing sonofu kibali tugambe kye kino leka abalimi bakompitinge nga abalimi tetulinya muntu yenna okubanga azaalibwa Jeno si musango ate ono agatibwako na kano mwana wa Jeno ate Jeno nga yali mu bukulembeze bwa Uganda tuli fenna ye first family netugamba lwaki tebamuwadde obwambasada tusiga tubuuza ekibuuzo Jeno tusaba otuyambe lwaki Muhooza Desire tomuwadde obwambasada lwaki Desire Muhooza tomuwadde okubeera nga agende abeere mu state house nga yakulira state house yonna kubanga obusobozi abuyina naye ffe ab'ekiboga tuli balimi president atuwadde omwagaanya okusobola okulima tufune emmere yaffe gye tulya n'emmere evaamu akasimbi kaffe akasomesa abaana baffe abaana basomye kati abaana mu kusoma balina kukiikirira bazadde baabwe baganda baabwe n'abantu baabwe ab'oku kiboga tulina ennaku ku mirima gyaffe pete yaffe eziikiddwa eri mu kuziikibwa olimbibwa Jeno oli mu kulimbibwa abantu ab'olubatu office ya RDC ekulimba ground eri bweti ground egamba Desire Muhooza omuntu omu lwaki atukyankalanya ekiboga kati mu kwogerako okusooka wagambye nti wali owagira Loda esebo kye kyakubagula ate okukyuka okudda ku candidate mazima n'obwenkanya Loda Nakintu yawangula kalulu nga Desire Muhooza bw'atawangula kalulu ne bamulangirira ontegedde naye nsigala ndi ku mazima kubanga nze kiboga kwe kwaffe sagala kulya mu kiboga yange lukwe nedda abazadde balina abaana baabwe ku kiboga kuno kitegeeza bwe nekkiriranya kigenda kutambula ng'akalombolo Jeno ffe tweralikira olwaleero ab'ekiboga tugamba bwe baba baleese kati Desire Muhooza abeere MP w'ekiboga chairman LC5 yaddako bagenda kuweereza muweereze tujja kuba tuli awo nga ne chairman w'ekyalo baweereza muweereze tubeere nga tuli awo nga ne chairman akuuma nayikondo y'oku kyalo baweereza muki muweereze tugamba nedda tulina abaana abaffe be tusomeseza kati katubuuze kibuuzo UPE yagira ki ekiboga bandisazeeko UPE neetajja kiboga ne bagamba nti kati ab'ekiboga mugwammwe mukone bukonyi tewali kusoma bwe tubanga tusomesa abaana
ngaba besogenda mu bukulembeze nga kati ababa jeno bava e Kampala ne bagenda kulembera ab'ekibuga kitegeeza tumala bya mbulago kati mwatuddeko ng'abakulembeze aba NRM aba kibuga mwina chairperson wa kibuga kyemmanyi obulungi nti ye Mama Nankabirwa anaabalala mwatuddeko ne mutula mu nsonga ezo mulanga muso okukirizolovinga internally okusinga okwolesa ebyomunju nebyolesa eri abalala bonna wabwe kakati nga chairperson wa NRM mu kibuga asigala akola lolu yenga chairperson yeriwa lolu yalina okukola kulaba nga ye implementinga for her she has to implement alina kuteekesa mu nkola ekyo ekiba kiriwo nga ye kasita aba alinze gwe balangiridde kubanga ye si wakakiko kabyokulonda byanjawulo owakakiko byokulonda mulala ne chairman wa party mulala chairman wa party ate mu district si yalonda owakakiko kebyokulonda nedda kakati ye asigala atunulidde akakiko kebyokulonda kakole amazima n'obuki n'obwenkanya ko kamuwa buli muntu nti ono yakoze atya yawangudde era ye omulimo gwe kulaba nga eyawangudde awangula akaluka n'akasembayo tasobola kuyingira kati ensonga gye twogerako yaffe ba senior citizen ab'ekibuga yaffe abaali mu kalulu abakamanyi yaffe abazadde b'ekibuga era nkubiriza buli omu ampuliriza ng'oli muzadde w'ekibuga ku nsonga eno vaayo ogambe nti tuyina abaana abaffe jeno tufukamire wansi tukusabe otwale muwala wo yesimbewo eyo naye ne bw'anaabakozesa empaka jeno n'agaana okiwuliriza ne batwala muwala mu paalamenti tujja kuzinga emikono kati Mwami Ssenjobe mu kaseera kano nga primary zigenda otandikeza NRM omukulembeze w'eggwanga ate era nga chairperson wa NRM yavaayo n'akola statement yali enzito ennyo yagamba nti akalulu nga kawedde akakamyufu buli muntu yenna awanguddwa akijja kuba tekikkirizibwa kudda ku bwannamunigina kuddamu kwetaba mu kalulu konna aka bonna aka 2026 kakati ekyo nga kinaateekebwa mu nkola kiteekeddwa kutandikira mu paalamenti kukyusa akawaayiro akakkiriza ba independent okubeera mu paalamenti mwagala kujemera kiragiro kya mukulembeze wa pate tontegedde ngambye mu paalamenti olwaleero eriyo provision y'aba independent webatuula tuli fenna kitegeeza nti wateekeddwa kina kusookera mu paalamenti bwekigenda mu paalamenti ennongooseze n'ekyuka nekidda mu pate kati pate erina bino byeyinza okukola byebino wammanga eteekeddwa okuteekawo amazima n'obwenkanya mu kalulu kaayo ekirala ab'ekibuga tulina option 2 okutereeza NRM y'ekibuga either nga General Salim Saleh asaasidde ab'ekibuga kubanga kati tetuyinza okugamba tetwavuganya na Desire Muhooza twavuganya ne General Salim Saleh kubanga bwe tuwulira buliza erinnya eryo tulitya ye president w'eggwanga lino oba owokubiri kakati bwe kibanga kiri bwe kityo je naateekeddwa okusaasira ab'ekibuga n'agamba muwala we munnaye mwana wange nti ab'ekibuga baddize kaadi yaabwe ebyokugera mu paalamenti bibalekere nga ab'ekibuga awo pata aba agibbuludde toyinza nakuwulira agamba nti nzija nga independent kati ontegere kye ngamba ku nsonga eyo nkutegedde kati wenkubuliza ekibuuzo kino ekya Jacqueline gwowagira kati niyo nsaba eyawangula akalulu okujja batamulangirira ku bwannamunigina tekikosa pate era tekiwa ab'oludda oluvuganya ekibuga wano enkizo kubanga bwe tuddako emabega katono kalulu akawedde ebitundu ebisinga obunene mu kibuga ab'oludda oluvuganya gavumenti bagezza kibaleka wammwe era tekigenda kubawa enkizo kwongera kubanyigiriza kakati waliwo ebintu byetayinza kwewala kasitaba nga taata yabiwomyemu omutwe nkadde mwako ewaka bw'osanga nga bafumbye entula nga tewoleseewo ssente zanva okkiriza n'olyaki
entula tobuuza na kibuuzo lwaki mufumbye eki ntula olwaleero nga General Salim Saleh asirise nakkiriza muwala wa yeesimbeyo ekiboga ng'ate General Mulamba owa First Family yakkiriza muwala we okujja ne yeesimbayo ekiboga ekyaze bwe kibanga olwaleero kyekiriwo tetuyinza kigaana solution weeri General kujjawo muwala we jjawudizeyo olabe omuntu ogwo kyekizibu kyekiboga kati olwaleero bw'atamuggyaawo Ninshala Jacqueline agenda kujja nga independent batukube emiggo agende mu parliament obubina bwaffe twabutaddeko plastic musazeewo batukube emiggo wegatte ku opposition tugenda kuwagira Ninshala Jacqueline owaffe owa NRM ataafuna bwenkanya mu tribunal ya President Museveni yateekawo bwe banyagulako obuwanguzi bwe ne babuwaddiza ya muhooza bakozesa office ya DPC, office ya RDC, office ya DISO ne security organization ez'e Kampala. Kino nakibuuzizaako dda. Essebo. Tekiraga bunafu bwa kibiina nakulemererwa. Jjajjaawe bw'abanga yali musezi. Taatawo naye n'aba musezi. Eggwe omuzzukulu kiyinza okukalubiriza okwegobako ekitambo ekyo. Bwe kibanga pate yaffe baliidaazi baffe abaawaggulu basazeewo banafuye kiboga nga baweereza muwala waabwe nze olwaleero siyinza kigaana kubanga be balina ssente z'ensi eno be balina emmundu z'ensi eno be balina buli kimu kyonna eky'ensi eno be balina appointing authority eronda ba RDC abeenyigira mu kalulu k'ekiboga be balina amaanyi gonna agakozesebwa sente design muhoza ziyagaba zonna empitirivu mu kiboga bye ziyina fa abaana abaffe bafukamiranga wansi kusaba kalulu kubanga tebalina sente Mwamisenjobe esebo ugambye nti mugenda kuwagira niyo saba Jacqueline esebo era ng'olagamba nti muli beetegefu era n'obuwanguzi obwa 2026 buyinza okuba bali mu 5 awembuuliza bw'oba ogambye nti mwabbibwa mu kamyufu era nga tekwali kubbibwa kwali kunyagululwa mwanyagululwa yabanyagulula yakozesa amagye n'ebirala biringa bwe bityo mugenda kubyewala mutya mu kaabonna mutasobola kubyewalira mu kana akamu akamyufu kaakati tugenda kubyewala tutya omubbi ne bw'abanga alina emmundu 10 bw'ajjeewo okukubba olwaleero n'akuleka ng'okyali mulamu okubanga akabonero oba otegedde enkweze bayibuli egamba sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza sitaani yajja okubba okutta n'okukola ki n'okuzikiriza kaakati sitaani bw'aba yajja okubba okutta n'okuzikiriza ife tugamba akalulu k'ekiboga lwaki tebakatulekedde bwe yasazeewo okujja n'omundi ogwokubiri okutunyagulula kale katwegatte tulabe amaanyi g'abantu n'amaanyi g'amagye n'amaanyi ga jeno kubanga bw'abanga muwala we akozeseza erinnya eryo emmundu ne zijja amagye ne gajja ne baintimidatinga abantu naffe tugamba ne mukali mubireete naye tubakola ki tubalaba kati mu kaseera ke kamu mulina nteekateeka ki ze mugamba nti zino nteekateeka namutayiika bwe tugenda okuyita okwezza obwali buwanguzi mba musiru nnyo okuyimira ku kamera wano okubategeeza enteekateeka zange mba mulwadde wa bwongo kye baba bamanye kiri kimu tuzze mu kalulu nga independent Ninshala Jacqueline azze ntegeeza nnyo abantu bwe bankubira amasimu kuno si kusosola mu mawanga nedda kubanga Ninshala Jacqueline nina wagira rodo na kintu okay yedirambwa Ninshala Jacqueline yedira ki wangi kyenzo butabaawo tugamba Ninshala Jacqueline wekiboga we muwanga wali we nakasozi ate kansala taata wetu mumanyi wa kuno yasenga kodda ne muwala we naje natusaba ko ne tukamuwa nabeera kansala
kati ye vice chairperson wa district ye Kiboga tugamba Desire Muhooza bamuweereze abeere chairperson w'ekyalo bwana kivaako ekyo abeere kansala bwana kivaako ekyo abeere chairperson wa LC3 bwana kivaako ekyo nga tuli ku mpeereza ye tunamwaka member of parliament Nego nyabo obukijjo ne gyobose kubanga ndi mwana wa jeno ojja tukuwa obukulembeze tukwesiga tutya tukwesiga tegambulira nze mpagira Arsenal bwegula omuzannyo olwa leero atandikirawo nkero okuzannya ngatagenze mu training ayina okugenda mu training tugamba Desire Muhooza agende mu training y'Ekibuga agirabe habiriko mukulembeze ku kyalo akumena ikondo okumala emyaka 2 Gwe chairperson wa n'enkondo y'okukyalo kye ajja afuna amaka Ekibuga talina amaka Kiboga talina wabeera kati omuntu oyo agenda kukolera ati abantu b'Ekibuga dambulira talina wosula talina wobeera talina wakaawo olese mama waswa muzigo banaye tubine jeno tukoze by'okusirika kale ku nsonga eno kati mwenga mmwe nkizaayo ku kibuuzo kye nabadde mbuuzizaako waggulu entalo zino kuba katono ndabanga lutalo telugenda kuyuza ekibiina naddala mu kibuga wano anti taata yasazeewo taata waffe Jeno Sale yasazeewo ekibiina kye yuze Ekiboga kubanga nze kugamba bwenti aba nyine ekibuuzo kyembuuza Jeno bwasiriikirira Nyonshaba Jacqueline bamuwaako obukenda mu 8 plus Loda Nakintu ne bamuwaako obululu 6 plus Nakitende Sara ne bamuwaako obululu 15 plus Jamila Nakakembo ne bamuwaako obululu 10 plus ono Kempaka ne bamuwaako obululu 5 plus ekibuuzo bana abalonzi b'abantu abatano bano baba bakozi batya kubanga bonna tuli nabo mu nkiiko nitwogeraganya nabo bano bonna balonzi tetwasalawo tukwatira abalonzi bano wakiri babeere independent nga tebagenze mu nuupu ontegedde wakiri babeere independent nga tebagenze mu nuupu kubanga ekiruyi kyekino mu parliament eriyo oludda oluvuganya gavumenti omuli nuupu n'ebirala eriyo oludda lwa NRM eriyo oludda lwa independent kale Nyonshaba likagenda ku ludda lwa independent nenga pate muli kumuki ku mutima abawulira ebigambo bino abamu batukwata bubi ekituyamba pate yaffe kulabanga eyabikamu bwetyo lwaki abawagizi bano bonna bandigeze ku saidi ya nuupu tugamba nedda kubanga nze wengatta obululu bwa Nakakembo 1000 nengatta obwa Loda Nakintu 6,000 oba Nakitende 5,000 oba Nyonshaba akenda plus oba Jamila Nakakembo oba Jamila oba Kempaka 5 buli mitwalo 2 plus ono bamuwa mutwalo 1,600 Desire Muhooza mbu bwawanguliddeko kati emitwalo 2 giri plus gyo tugikoledde ki nze bali bampa n'ekirabo olwaleero okulaba nga ndi mukumakuma bana NRM baleme kusala ddiiro kugenda mu bibiina birala waki twakuumiraawo ova mu kampu ya Jacqueline esebo amaanyi gammwe gabaliwa nva mu kampu ya Senjobe Junior okusobola okuyamba ekampu ya Nyonshaba Jacqueline okufuna obukulembeze bwayo amaanyi gaffe gali luddawa amaanyi gaffe gali mu bantu ne Katonda yemutavaawo tetuvaawo awo gali mu bantu ne Katonda bannakiboga ekituufu bakimanyi era tukkiriza ng'oli munnakiboga nga wasenga mu Busenzi kubanga ze ne jjajjange Senjobe yasenga mu Kiboga alina emyaka 95 akyali mulamu olwaleero wabanga akyali mulamu nga yasenga mu Kiboga tulina abantu bangi abasenze obusenzi mu Kiboga ekyo kitufuula bannakiboga tetulina gwe tugobaganya tetususula mu bantu naye tugamba twafuuka bannakiboga tusese magezi ki okuzimba Kiboga eno
nga ne NRM ekyali ku ntikko mu kiboga tulina gizimba tetujja kulinda wewe kituzimbira nga fa ab'omunda tudde kutuusa. Wagambye oli mutunulizi wa byabufuzi Esebo era olambika ensonga ez'enjawulo. Esebo mu mbeera eno abantu abamu tebakutwala nga nakyegwanyizi kyoyina nakyegwanyizi gyononyamu ebibyo nakyegwanyizi muki niyo nshala Jackie nagambye sigwe nawagira mu kamyufu nawagira Roda Nakintu nandi badde banyamba Roda Nakintu bamubba akalulu singa nyina bye nnonye ebyange naye nze ngamba Nakitende Sarah teyawangula kalulu Roda Nakintu yawangula kalulu niyo nshala Jackie yatuwangula tukirizeeko amazima ogategeera kakufuula waki ow'eddembe tukkirize niyo nshala yatuwangula akalulu ne bamunyagulula kati siina byange bye neeyagaliza njagaliza bannakiboga bonna nengerera wala nti ensigo ye tusiga olwaleero egenda kumeruka tuzadde abaana abaffe Abaganda bagamba ekinaakulyako amenvugo kisusa okola ki bw'osusa tuli fenna kati bali mu kusuza mpolampola ebyobufuzi by'ekiboga okotogera abaana baffe ab'ekiboga ekyo tugamba nedda yensonga lwaki akalulu kawedde badduse mangu ne bawa Nakitende Sarah oba deputy DC ne tubuuza ekibuuzo Desire Muhooza yetasaana bwa DC ab'ekiboga ffe tusaana bwa deputy Desire Muhooza mwana wa Jeno yalina genda mu parliament Nakitende Sarah w'ekiboga yalina kubeera deputy DC bwe kibanga kirungi okubeera deputy DC babuwa Desire Muhooza kale tusigala tugamba si kweyagaliza kuno twagaliza bannaffe bannakiboga ffenna nga ne pati yaffe tujagaliza ekiboga mu kaseera kano ne president wange President Museveni mwagaliza okubeera ku ntikko wakati mu byobufuzi by'ekiboga ebirimu okuwabisiganya nga tulina nuupu etusigale tuzze ne tuzze eri tugamba President Museveni tulina mukumira waggulu ku ki ku ntikko tutya emirandira gino gigezaako okututawaanya tugikuule tusobole okumukomeza ku ntikko waggulu mu kaseera kano ekifo kye mwegwaniza eky'omubaka omukyala akiikira Kiboga yonna eyawamu kirimu munna NUP mmwe ne kampu yammwe tulaba nti waliwo obuzibu mu kampu yammwe entalo ezitali zimu nga bw'ozirambisa obulungi ki ekibakkirizisa nti mugenda kumusigukula mujje mu kifo ekyo era nga bw'olaba ne mu district endala ebeerayo ebibiina eby'enjawulo naye era owa independent n'agenda mu parliament ontegedde ekiboga tulina nuupu mungi ne NRM tugiina naye ne independent nekyo mwekiri independent gaba maanyi g'abantu abatakkiririza mu buweereza obuba buliwo n'abatakkiririza mu kulonda okuba kuliwo independent amaanyi gaffe kyenagambye gali mu bantu abatakkiririza mu Kaya Christine nti taweereza bannakiboga bulungi n'abatakkiriza nti Muhooza Desire yagwanidde okukulembera Kiboga kati sofa tulinayo emitwalo 2+ egitamuwadde kalulu kwe tutandikira ne tufunayo 8 ketwamaze dukalikulatinga akali wakati wa Kaya Christine akatamuwagira oba akakoye byakola oba akatalabye buweereza bwaweereza mu Kiboga tulina abo emitwalo 3 n' 18 oba we tuyina awo ngambye abannakiboga bagume tuli b'amaanyi tujja kawangula strategies eziwangula akabaga zitulekere tuziyina strategies eziwangula akalulu tetugenda zibagambira ku kamera bazitulekere tuziyina bo bajje batubwe kalulu akabox bajje bakabbe tulabe kano ka box muganda wange olina obwesiga w'amaanyi nnyo mu Electoral Commission eyawamu nti akalulu ka obwesige bwange buli mu Katonda obwesige bwange buli mu Katonda Katonda ayogeza n'endogoyi Katonda tebamukyusa programu ze Katonda yasalawo buli kimu ekibeera bw'obanga oli mubbi ow'olulango nga n'akalulu k'abantu osobola okukanyagulula ng'osobola okunyagulula abantu akalulu kaabwe Katonda ayina amaanyi ku lunaku lwennyini n'akulemesa okukanyagulula
watugambye mu kalulu akawedde ng'otandikire ku President Museveni yawangula n'ebitundu 49 wano mu kibuga byasobola okufuna mu kibuga naddala eno ey'obugwanjuba yo n'abiranga twayisawo omubaka wa NRM naye ne bayisaayo omubaka wa NRM naye ng'era obuwagizi bwabwe bwali bukekejjuddwa banna NUP so mu kaseera kano mwenga bannakibuga te banna NRM amuyinza kutukakasa mutya nti ebyabalimu okukola luli muno mwabiterezezza President Museveni akalulu ke ak'omulundi guli kalina ebizibu bya mirundi ebiri abeeyagaliza bokka be baali beesimbyewo mbuuza batya toyinza kuŋŋamba nti Honorable Mutumba ofunye 69% President Museveni n'afuna 49%. Toyinza kuŋŋamba Honorable Kefa wafuna 69% ngeza bugeza President n'afuna 49%. Kitegeeza olinawo wagenda nga tomwogerako. Honorable Minister Nankabirwa yekka obulu President bwe yafuna naye bwe yafuna otegedde bulungi naye yafuna 49%. Unafuna 49. Kitegeeza ono buli yatambulanga yayogera ku President Museveni lwaki tugwabo bano ne bekkiriranya kakati nga tukyasootinga issue eyo n'abantu bwe baweereza omumpembe bwe baweereza muwala waabwe kati mu kubuuza awo baweereza Desire Muhooza naye ate ne baweereza n'omulala tugeze ne baweereza singa balina omulala gwebaweereza tugeze nga Lule ye nga temumukoonako interest yammwe eri nnyo mu Desire okusinga kakati challenge eriwo eryemu Lule teyatweyanjulirako nti mutabani wa General Salim Sale Lule teyatweyanjulirako nti mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba Lule yatugamba taata wange ali Kibiga ontegedde naye n'atuyamba nnyo n'atugamba nti taata wange General Salim Sale n'atwala attention yaffe ontegedde bulungi tugamba nti ono atuyambe n'atugamba olumba olukwererese lusinga olumba olutamira ku nneeyoleka kati interest yammwe teri mu balala ekyali ku ono interest yaffe eri ku ono muwala wa General Salim Sale lwaki jeno omukulembeze waffe taata muzeeyi gwe tussaamu ekitiibwa lwaki ku luutu eno watuweereza muwala watukulembera ekiboga mu kubuuzaamu akatonotono esebo ate yali badde wa mugaso nnyo kwamwe muli banna NRM yali badde wa mugaso nnyo nga ebirungi biva eri directly kali nti ye mubaka atwala eno ngabo yaliddi ow'omugaso kikake nagambye ekinakulyako amenvugo kisusaba okola ki tulengerera wala nti bw'oba onaabeera wa mugaso beera wa mugaso nga tonnabeera mukulembeze totulimba nti ogenda kubeera wa mugaso ng'oli mubukulembeze ekirala twagala muwala wa gundi owa wano kuba Nakitende Saala Loda Nakintu Nakitende Saala muzukulu wa Kagulire Loda Nakintu muwala w'omulwanyi Ssennono omugenzi Jamila Nakakembo muwala wa Muzeeyi Ssebbiiti wano ebikomero koba tulina abaana betumanyi nti ono yasomera wano abeera wano era atambudde bwati mu buweereza bwe abadde bwati Loda Nakintu abadde administrator wa NRM okumala emyaka 10 Nakitende Saala abadde kansala okumala emyaka 10 tuli fenna Yonshaba Jacqueline abadde kansala vice chairperson okumala emyaka 5 kakati enneeyisa yaabwe yatukako okubawagira naye tugamba ate nti tumanyi enneeyisa ye kyandibadde kiwooma nnyo abeekapeeka bali bulungi nnyo kubanga ekapeeka gye n'ataddeyo amakolero Desire yandigenze ekapeeka yandisonze busozi bannange muzeeyi wange zinnamugamba abakolera ekkolero amakolero 39 gemulabawo n'ekapeeka gaali maanyi gange mumpa akalulu naye ekiboga tugamba kale sooka ozimbeyo toilet
abantu mu town council gye bagendamu nga si ya kusasulira. Tayina kaduuka katunda butwa bwa mmese otugamba kyekyo ogenda kuweereza ab'ekibuga. Mu nsi ensuubizi gy'otusuubiza okutuukamu sooka otuteerereze wansi wano we tuli. Bayibuli egamba eby'oku nsi bitulaga ebyawa? Eby'oku nsi bitulaga ebyawa? Gye sinnatuuka lwaki neesungayo mbeera wampisa ndi ku nsi kuno neesunga nti nayingira mu ggulu ery'ebirungi. Kakati tugamba Desire Muhooza ebirungi yandibadde abitusuubiza ng'amaze kubikolako. Asooka ateeka akaduuka akatunda obutwa bw'emmese ku kyalo kimu bwe kiti kamaleko omwaka gumu tumanye nti akaduuka akaako katunda obutwa obutuufu butta emmese zaffe. Mwami Ssenjobe. Esebo. Wayogedde kubba akalulu n'ogamba nti akamyufu kamwe keeyolekeramu okuba obubbi obw'enkukunala. Butali bwenkanya. Kyokka ng'ate akalulu kaali kakusimba mu mugongo. Osobola tutangazaamu akalulu kabbibwa katya era bababba batya ng'abantu baali basimba kukoyo gwe baali balagadde. Ebintu byali bibiri bisatu bye baakozesa. Kudde wano bwe yabula kameiringa abantu. Bwe yalimba abantu. Nti oba bwe yagamba abantu ndi mwana wa General Salim Saleh. Ekyo kyaziba abantu mangu amaaso. Buli omu n'akankana. N'asobola okwatractinga security organs ezaffe wano mu kiboga nga office police, office ya DSO, office ya RDC n'agibaka mailing. Tekali ke nagambye nti assistant ya RDC ye yabadde campaigning manager wa Desire Muhooza mu kalulu akamyufu. So nga tusuubira security organs ezo, office ezo zo zaali zirina kubeera nga ziri independent okuwagira buli omu. Yensonga lwaki mu kibiga Nkabala Giso w'ekibiga mwami Nkabala ye yali ye nominating Desire Muhooza ye nominating at the same time ne bamuwa okubeera registrar w'eggombolola ate nga yakulira ebyokulera mu ggombolola ebyo nominator w'omuntu. Kitegeeza nti oyedda obubbi bwankukunala bw'eba nga nze nkulira ebyokulonda mu ggombolola bwe bakuŋŋaanya obubona bwonna ku police stations butuukira wange ku ggombolola. Kino kye baakola baakyusa DRA forms bamuwa DRA forms ezitali ntuufu. Kino kye baakola ng'ekirala nga ba agenti baffe babateeganga mu kkubo security yabateega mu kkubo ne bajjako DRA forms buli fenna kati nga bali balina DRA forms ezaabwe ze bafunye nga bazijjuzaamu. Temwafunako kopi, temwako bifaananyi bya DRA forms n'obulumu bwe mwafuna bonna. Tebabakkiriza na kubakkiriza. Yensonga lwaki mu petition ya Niyosha Jacqueline era byonna byalimu ne footage yalimu. Waliwo footage omu yakwatibwa nga mwami Mutagobwa agabira ssente abantu n'omunya ekiro assistant ya RDC. Tulina footage nga Nkabala Moses nga anominating Desire. At the same time nga bamuwadde obwa registrar mu Nkandwa ate nga ye Giso. Mbuuza kibuuzo gwe Giso tewakimanyaako nti ono Giso wo ye yanominating candidate y'omu. Lwaki omukkiriza okubeera registrar? Kitegeeza nti okubba akalulu tebakabba kusimba mu mugongo nti mwe temusimba bamusimbe nedda. Ekyangawo kye kino bakola enkola ya kirabbayi etya nti kati nze Giso mugende mumpiseewo mbeere kubanga nze Giso ate nze nkulira ebyokulonda ku ggombolola. Nze nvunaanyizibwa ku byokulonda ku bulu bonna bonna mu ggombolola eyo. Ba registrars ba polling stations bonna bonna abo baba blackmailinga ne babagulirira ne bakwatana ne registrar w'eggombola omukulu okusobola okuyisa bakola ne baagala. Kati results ezabeera ku DRA forms zabeeranga ndala era mwami yawe registrar w'okuwa district w'enene ekibuga ze yayina ziyasoma babamuleteranga ndeetere. Kati naye niyakkiriranya. Yensonga lwaki twali tumuvunaana lwaki gwokulira ebyokulonda mu district lwaki wakkiriza nominator w'omuntu okubeera nga ye registrar mu ggombolola. Kati Diso ne tumunenya ekintu kimu gwe Diso lwaki wakkiriza Giso wo okubeera nga registrar mu ggombolola ngati ye nominator. Kale kati tukkiriza nti Desire Muhooza mu kalulu mwalimu ebirumira bingi. Ezimu ku nsonga ze wasimbyeko amannyo wagambye nti Desire si munnakiboga.
avudde Bunaayira najja kulembera ab'ekibuga. Naye okusenza ku constitution ya Uganda ekirambika lwatu nti omuntu yenna singa abanga munna Uganda nga Desire wali munna Uganda akkirizibwa okugenda mu kitundu kyonna n'afuuka omukiise n'akiikirira abantu baayo singa baba musiimye era nga basazeewo okumulonda. Teeka ki Desire lyamenya okujja okwesimbawo ekibuga bannakibuga bamulonde bamusemu obwesiga agenda bakiikire mu Parliament. Desire mu tteeka lya Uganda Electoral Commission talina tteeka ly'abamenye. Naye okusinziira ku bukulembeze bwa Uganda eno cake it is mu luzungu agiyita national cake. Cake ya ggwanga lyonna. President Museveni wajja okutusaba akalulu ekiboga. Takatusaba kubanga asula kiboga. Nedda. Era kitumuwa akalulu kubanga asula kiboga. Tumuwa akalulu kubanga atuwadde byagenda okukolera abantu. Ate nga ne byakozeeko tubikola tutya? Tubiraba. Olwali wabanga mwana wa Jenu Salim Saleh owa First Family yazze okukiikirira ab'ekiboga. Ekibuuzo kijja kati ate bo abatali ba State House abaana b'ekiboga bo bakole batya? Taata tumuwagidde. Mind you, tusobola n'okuba ne next president Jene Muhoozi Kayine Lugaba. Ate tujja muwagira kubanga indirect Samuel tetumunoonyeza akalulu. Tatusasula na tusasula. Tumwagala bwagazi. Kulwa kitaawo yakoze. Bwakodde ggwanga lino. Kati tugamba Desire Muhoozi tamenye tteeka lyonna. Naye tugamba olw'okwagaliza ensi eno n'abantu bonna omukulembeze omulungi ayagaliza abantu be bonna. Tugamba First Family leka naffe ab'ekiboga twagalizeeko eyagaliza abaana baffe kubanga State House yasalawo baleete UPE. UPE yakusomesa baana. Abaana bano okusoma tugamba bamaze okusoma kati bo bagenda kukola batya okufuna emirimu n'okukiikirira abantu baabwe. Tugamba Desire Muhoozi talina tteeka lyamenye naye tugamba jeno tuyambe muwalawo muzeeyo eyo naffe abazzukulu bo batabani bo beesimbewo balage ku maanyi gaabwe n'obusobozi bwabwe. Jeno tukusaba ab'ekiboga kale bali bazanya muzanyo nti tuli bannakawunde. Tutukyali bannakawunde tusomye. President atuyambye alese UPE. Tusomesezza abaana baffe. Fena gwe twasomerako. Tubadde tusaba leka Desire Muhoozi addeyo tamenye tteeka naye tuyambe omuzzeeyo mu kusaba okw'ekitalo ennyo. Oleka bazzukulu bo nabo beesimbewo. Kale muwe obwala disseeyo. Kale muwe obwambasada agende ewalala. Ekitukayanya n'ekituluma kutunyigiriza wansi. Tetugenda kusima toilet. Tetugenda kuyera kasasiro. Kale tuyambe kati ffe tuyambe. Tuyere kasasiro w'omu State House. Kubanga wa State House kati avuddeyo azze kiboga kukulembera ab'ekiboga. Tamenye tteeka se mukama wange naye tugamba nti nno wabeerewo obwenkanya nti keeki y'eggwanga n'ab'ekiboga kabagiriyeko mu Parliament ng'omwana owaabwe abakiikirira. Essebo kwe kusaba kwammwe. Okusaba kwaffe. Gwe mulanga ogw'okubya obutakungula muna gwegokka. Tugenda kusaba abawagizi bammwe ne bana NRM obawe ebigambo ebibagumya mu mitima oba oliawo n'ebyabibadde bibasiibula. Bannakiboga amaanyi gali mu mmwe. Okusalawo kuli mu mmwe. Mwabadde munyoleddwa nnyo nga mweraliikiridde nti kati bannange kiboga bagitutte. Nedda. Amaanyi gali mu mmwe. Era obugumu bwaffe naffe era buli mu mmwe bannakiboga. Abawa Niyonsha akalulu, abawa Yoda Nakintu akalulu, abawa Nakitenda akalulu, abawa Kempaka akalulu, Jamila Nakakemba akalulu, mwenna tubasaba nga bwe twakkaanyiza tuwagire Niyonsha Jacqueline abadde kansala waffe okumala emyaka 5 ye vice chairperson wa Nsiiro chairman LC5 Kiboga district. Tubasaba tumuwagire ku lunaku lw'okulonda. Tubasaba mukuba akalulu mu maanyi n'okukakuuma tukakuume. Bw'omala okalonda ku mabbali wali kakuume. Todda waka. Bano bagezi naffe bu tactics bwaffe bwe twayogeddeko buli bwe tugenda okukozesa. Tubasaba mubeere bagumu mwekkiririzeemu.
kituluma mugenda kusiga ensigo etagenda kuvaawo bwe mutwala omuwala ono Desire mu parliament kitegeeza chairman LC5 bagenda kuweereza n'emwezi ekisanja ekiddako chairman akoma ku kyalo kyewammwe bagenda kuweereza mwezi ekisanja ekiddako kubanga bo tebatya kuswala Desire Muhooza muwabye neeyisaaye kujeregerera kwetwalira waggulu kulalayo w'amaanyi kubanga fatu State House kituufu tukikiriza naye nga ku mulembe gwa Zimulinda yajja wano ekiboga ng'alina amaanyi ga State House twamulaga nti ab'ekiboga tetujja kuwa kalulu mbasaba ab'ekiboga nandifukamidde naye mbasaba temuwa Desire kalulu tukawe omwana abaana abaffe Nyonshaba Jacqueline musabidde akalulu mumuwagire kubanga mwana wammwe mbegayirize olwa Katonda n'ensi yange Mukama abankuumire. Tweyanziza nnyo atweyanzidde Mwami Ssenjobe Junior olw'ebigambo ebyotutuusizaako. Abalabi baffe tubebaza nnyo okwekuumangako entatera era tubageeza ekisinga okuba ekirungi. Omukama ababeere. Amiina ssebo weewaawo. Ebirowoozo by'oli mu puroguramu eno si byamukubiriza waayo yadde abaddukanya TV eno wabula byamutuusa kinnoomu era ebivunaanyizibwako nga ye 100 ku 100. We bali kulaba Saviour TV y'omulembe guno.